sanctions General Museveni ali na fesa ebigambo bimuweddeko yeraliikirira akankanirira atuyanirira ali mu kubugujana abutaabutana Mutabani ebigambo byakoze n'avayo n'awandiika nga wambasada wa America essaawa 48 olwalwezigweddeko olwaleero luno Mutabani yeekwese omukira ataddeyo mabega takyagala kubyogera nako ne tweet yagisanguddeyo taata yagala kwetonda olw'ebigambo by'Omutabani kakati America yamutaddeko akazito nti bagenda kubagolola ettumba kati ate nno waliwo ekirala sokulaba ebigambo bino tubitambuze bulungi nga bino okutambula waliwo akaseera wetwegombera abaana b'abanene olubatunulako bwoti nebagamba mwesiimye mumuli mu kintu nga bagambikako nga baddembe okukola byonna byebaagala baana b'abanene naye kati essaawa eno ekintu kibawunyiriranga kiku ku zino sanction by association muzeeyi wakeerenca na abusing power ne bamuba sanction ka family konna ne kalugenderamu omukyala n'abaana omukyala n'akeerenca na abusing power ne bamuba sanction omwami n'alugenderamu n'abaana ne balugenderamu kati baana mmwe mujja kubuulirira bazadde bammwe baleme ku abusing power nga bwe mulowooza ku bulamu bwe bagenda obaleka mu bo nga bagenze kuba bo bayinza okuba babitakinga for granted bonna balabe beekoyedde bagamba ffe tebiina kye bijja tukolako naye kati gwe wetunuulire you still have a future ahead of you kati muzeeyi wakeerenca nga agukusunisizza olwaleero babaweeredde mu America babaweeredde mu Europe ne mukomawo e Uganda ne babawa emirimu mu gavumenti naye lowooza ku kaseera nga muzeeyi wo either bamuziika dda oba tali mu position gyalimu nga nawe position eyo togiriimu kubanga oyinza okuba nga wooli awo nga influence yali yakitawo okubeerawo nga tokyaliwo olwaleero abantu abasinga Uganda bwe batabuseeko ne basula mu kabina kaayo alternative gye balina yagenda ku kyeyo nawe bukeerenca ng'awo wooli tokyaliwo nga nawe Uganda ekedde nkye kusudde mu kabina kaayo nga alternative gy'olina yagenda ku kyeyo gani na diguri yange najijja Europe naye nga tokyasobola kulinnyayo nga bakola ki nga bakubadde ekijji n'ekitali ekyo ekisinga okunsanyusa balina ssente bali mu gavumenti mulwala ebirwadde biri unique nga tebasobola bijjanjabira Uganda okeerenca nga kasente okayina olwadde ekirwadde tosobola kufuluma genda kijjanjaba kati bulamu kyobo bulowoozeemu bwogenda okuwangali abantu abalowooza ku future yaabwe babirowoozaako kyovola babamu kubali mu gavumenti ababimanya nti nsobola okeerenca nga siri wendi batandika dde okuteekateeka abaana baabwe ne babateeka mu survival mode nakolako n'omwana wa Lieutenant General Muhanga Commander Land Forces nakolako naye kata mu EGSS ng'ali mu kuba kasaale embeera eyo abaliyo mugimanyi musula mu accommodation musula mu butandaalo musula mu ddeeka munansonyiwa basula mu ddeeka obuyita obutandaalo kati weebuuze omwana wa Lieutenant General Kayanja Muhanga lwaki yandibadde abeera mu mbeera eyo babimanya tibisobola okeerenca nga siri wano wendi omwana wange ayinza kubeera watya ate saamutegeererawo twabeerawo nga tuli bamukwano nnyo tulya ku kimu seppiki kuzunga kudde eri tutambula ffenna jojjuzi wano bino bye tulimu nga nkeerenca nga nkolaki nga nkolera Lieutenant General Muhanga video bandi awo ng'atuuse nanga muganda wange gwokoledde video taata wange konza ogambye eki nga nsindikira ebifaananyi ng'ali ne kitaawe ne mugaa twafudde ne mugamba munnange ononsonyiwa tutambule omulimu gwe twakwata gwegwo kati muzeeyi agudde mu tuleera kyengezaako balaga ki baana mmwe mulowooze ku bulamu bazadde bamwe bagenda obalekamu kuba bo kati balirira kitati tebeefiira bagamba ffe olwedde tuli mu future yaffe kati batabani ne bawala ba Brigadier General Freeman Mugabe ono wa court martial mulowooze ku bulamu taata wa mubagenda obalekamu oyo y'omu ku basajja be neesunga okulaba ku sanction zaabwe baana babandi bali mu makomera babasiyaze babakoze biki babakuumiddeeyo olwaleero baagala bakkiriza emisango gye batazza
ajja ku Freeman Mugabe ajja kulowooza nti atta future ya Olivia Rutaya naye nga aline ku abaana be ajikuba indirectly bujja kere cyangwa bya sanction n'abaana be babeere muno mu nsi nga baliko obusungu abantu babako wadda takyasobola kufuluma ggwanga lino nabo bazunge mu nsi eno nga future yaabwe tata waabwe ye yagiziika. Yes, so baana mwemba buulira mu abaana babali mu kintu mubuulire bazadde ba mubatuuze mubabuulirire baleme ku abusing power. Ndowooza owulira embaga bwekule embaga bwekule bwekuze kyo kye bayita embaga okugwa n'ekidaala. Badde bajja bakulanga ebikolobero buli olukedde nga bawamba abaana b'abandi nga babatulugunya nga babookya nga babakolako effujjo nga babalimbalimba mukkirize tubawe sente tubawe emirimu tubawe emmotoka tubawe amayumba bwamala nga tebabibawa nga baana olwedde beewaayo dda nga beeswazaswaza dda nga basekaliyazi zaabwe tebakyasobola kutambula kugenda abantu bonna kubanga balabanga batujju babalabanga batemu so nga adde babibakase bukasi okubyogera. Kati nno leero guno omuzannyo mulala kubanga obujulizi bwonna kati weebuli tumaze ebbanga ddene nga General Museveni tumugamba ne family nti banna ebikolwa byemukola bijja kubeekyusiza ffe tulina emmundu ffe tuli baakabi ffe twasoma obuyeekera kakati batandise okufeesa batandise okuvulula buli lunaku waliwo ekipya ekijja nga nabo kibasusseeko kyovula bagenda mu makomera bakaka abasibe banange mukkirize tugenda kubawa nnyumba tugenda kubawa emirimu nammwe mutuyambe mukkirize mwalize Kyagulanyi oyo mwali mukola bomu mwali mukola biki baagala kwejjako sanction. Leero lyavayo n'akugamba mbu sanction tebibaluma mu Amerika badde bagenda kunonayo ki ffe tujja kwebeerera wano sebo gulo Zaidi Amin Dada yatayagala kubeera wano oba Obote yatayagala kufa nga afiiridde mu ggwanga lya Uganda yali ayagala kufa nga ali mitala w'amayanja yali ayagala afiire wano mu ggwanga ly'aboobwe mu nsi y'aboobwe naye omanyi gwe okufiira ku mawanga bwe kiba nga toliyo mu mirembe nti oba wagenda kunoonya ssente wabula nga you are forced to live there nga naffe bwatuforce nga General Museveni okubeera gye tubeera atuforcinga okuva mu nsi yaffe ne tuzuŋŋana tugenda nga tuwumpuguma nga batalina waka ntuzunganira ntugenda eyo naye nga waka waliwo eddembe waliwo buli kimu ekyetaagisa naye ng'omusajja atulemesezaawo kati bye bakola otulemese waka waffe otwetamya otufuula ng'ebyonzeera kijja kibaddira ze sanction zateeddwako abakulu ba poliisi n'abaana baabwe n'abakyala tebalina gye balaga babeere mu Uganda ffena tufundemu tugifundemu ne General Museveni naye ajja gifundamu n'abazzukulu be gwerinda akaseera kajja era beyagale kati nga tezinnajja beakole bye bakola nga tezinnajja kuba bwe zigenda Uganda tugenda kugifunda tebalina gye balaga aganya obajja kugenda Rwanda Tanzania oba Kenya oba Burundi oba Kongo no Kongo wanze batagenda okuba nayo batyayo ompulira boli babikoze bino ebikolo nga amanyi be basingayo ne papa simwe musingayo enensi waliwo abagisookamu tebakyaliwo otunuulira General Museveni yenna omulaba emikono gitandise omuvundako ne weebuuza kyenyo kyakyalulunkanira ekyo kyatanafuna mu nsi eno kyayayaanira okubeera nga abaana b'abandi Olivia Rutaya bagwana okubeera nga bayisibwa mu kyabayisaamu olwaleero. Tunuulira olwaleero byakkirizisa abaana b'abandi beeyogereko. Waliwo abantu abamu ababeerawo ne batugamba nti kasita ffe tumanyi ekituufu tebaabikola. It's not all about okumanya ekituufu but ebintu bino bigenda ku likodi. Mwe Museveni njagala nkubuuze kiki mu nsi muno mu Uganda ky'otannafuna ekyo ky'olunkanira nga Olivia Rutaya n'abaana abalala bonna be bakyekiise okubeera nga bagwana okuyisibwa mu mbeera eno okubeera nga oyagala beeteekeko kino
batugamba mbo yagala nnyo abaana bo yagala nnyo mukazi we yagala nnyo family yo watya njagala musajja gwogezeko kubeera empathetic nga bino bikedde ku makya ng'ono muwala wo gw'oyagala Natasha nga gwe bagambye yeetekeko kisitole bwe kiti kikyenyu kyo kyayayaanira wenna olaba emikono gikuvunda gikuggwako wakeera enkya nobba entebe naye Katonda ono si mulyazaamaanya olw'okuba nti yateekawo enkola nti omubbi yenna atemwako mukono kati bwe yalanga bannansi omukono tebajja sobola kudiiringa nagwo ye n'asala wadiiringe nagwo godi kale kati gugwo guvunda guggwawo nese kye neebuuza mu mbeera y'obulamu gy'olimu ne byonna by'okomboozezza okumala emyaka gy'ofugidde kiki ky'otannafuna ekyo ng'abaana bano be bakyekiise okubeera ng'obayisa mu mpisa gy'obayisaamu kati njagala mbuuze bano abajaasi abatuula mu kooti masho bino bye mwalayira okukola emyaka tugenda mwena obujulizi bubuze obulumika abaana bano naye kakati ne musalawo bakutulira ddiiru nti obujulizi engeri gye bubuze mukkirize emisango tubasonyiwe nti mwabikola Brigadier General Freeman Mugabe bino bye mwalayira ne bootuula nabo gwe wagenda okusoma bino bye wasomayo omutwe gwe wasalawo gufuula gulinga ekuŋŋaaniro ly'ennagisi nti bino bye gulowooza basajjamu muli babi naye nze neebuuza nga ndaba buli kimu mukifunye kyekirala ennyo kye mukyayaayaanira okufuna ekituuka okubeera nga mufiira ku baana b'abannammwe obwenkanidde wano wallahi toyinza kutunuulira sitooli eno gye bagezaako kuteeka ku baana b'abandi n'okasoma bwoti nga mu butuufu oyinamu omutima ogulumirirwa n'otakwatibwa nnaku n'oga nti kinene bwe kigenda ku likodi omwana ono aba agenda kuwangaala atya mu nsi basajjamu mubeere ne empathy be bantu baffe tebalinako abuntu obuntu bwabavaamu tebalowooza tebakimanyi nti nabo bali mu kutulugunya be bayisa obubi nabo baana b'abantu bo balowooza nti abaabo bokka be baana nti abaana balala bo si baana era bo si bantu bo manyi bokka be balina omusaayi be balumwa balala temulina kulumwa kivula abakola be bakola naye ate babakwatako nabatakoze sanction balumwa nnyo ne babula okwetuga kyovula abeera olutalo luliwo wakati w'omutabani lwe yadaalese ne ambasada wa America lwa sanctions nga yamanyi mbu ambasada yalagira nti ono muwe sanctions embodooli naye nga essaawa ajja kukya olunaku lujja kukya essaawa ejja kutuuka General Museveni n'abantu be bye bakaabizza bannayuganda oba aliba yafa ajaga kaabanga aliyo mu ntaana kubanga alese ategese nga ateeseteese alowooza mbibobugagga byonna ebintu byabbye abaana be n'abazzukulu bajja kubyenjooyinga kijja kumuluma nga nakyasobola kubayamba nga byonna bibaggyibwako nga basigala seke nga ne Uganda bagiddukamu ntatantata ng'eyokya kijja kumuluma emyaka gy'ayokyezza gy'ayonoonye nga giyambye yekka nga bantu gibayambye kuba kye balyako waliwo si kya mugaso nnyo wabula ekigiyo mu maaso ekijja okuba eky'omugaso bagamba zikusooka ne zitakuva enewasembera bubanga wali oli mu kweyagala naate eri ewasembera nobeera mu nnaku oba wamala budde bwo kati abaana ba Uganda bali mu kubonaabona waliwo zibasooka bali mu kubonaabona eri ewasembera bagenda kuba beeyagala nga banabadde babbye ebyabwe badduse bagenze awo General Museveni talabayo olunaku talulootanga nako tusobola okubeerawo naye ate lugenda kubeerawo kuba zi sanctions zijja nga ne Uganda tulina ogifundamu nga tebalina kugiddukamu nga nebadde baguze emitala amanja tebasobola kubyenjooyinga birina kutundibwa bikomewo Uganda biyambe omwana waayo wano
Sanctions zijja ajazifiringa alimba yekaza bwerere ajja kukifiringa ajja kijja kumutokota